kati va mu ntale zitali zizo nkulabo jirira wano ntambi teri yakugeddeko mukwano bajja kukozesa ensobi step aside twagala kivubuka kino mbadde ndi wano oba muyita muto wange oba muganda wange oba mutabani wange Kempaka nga zimbu office kwa apologizinga Kempaka abantu bebuulire mu video. So bana Uganda mwenna nsaba okusonyiyibwa omulundi oguddako oba ogwokubiri eri obwakabaka bwa Buganda ne Buganda yonna okutwalira wamu nti video zinakola oba enjoga ginayogera ku Buganda nali simanyi nti tiyinza okugenda viral bwekiti oba biyinza okubeera bwebiti oba biyinza okuwulikika bwebiti. So nsaba obwakabaka bwa Buganda okunsonyiwa n'Abanyarwanda bennyini be nali njogera nti mbaayo ne gavumenti yonna okutwalira wamu. So nsaba munsonyiwe mwenna naddala kabaka nsonyiwira ddala mukuru Franka ne yanziza okunkyazako wano nsuubiza nti sigenda kuddamu ekintu ekifaanana bwekiti. Okay. Nze nkusaba kimu nkwegayiridde mwewale ekintu kyonna ekiyinza okuvaako ekitta abantu mu Uganda. Mukole content yenna ku social media ne mwewale ekintu ekivaako hate. Genocide ya Rwanda fena tugimanyi yavaako hate speech. Uganda it's too huge, it can accommodate all of us. Baganda, Banyankole, Bachika, Batolo, Banyarwanda, Bavandi, Bafinaso, Jiberamu. Nature and Basaba Bana, Batomokoze said TikTok. All social media platforms could be very productive. It's single kunuma. 99% could be very TikTok, very productive. Kulikabana, Ababajja, Abawoldinga, Abazimbi, Abasizi Balanji, Abakole Milime Jenjawulo. Namwe cyane basaba mu chikole. Content, to trending or content in goyo. This is called content in goyo. Nesolo ku trending for the entire week. Kutegera ndoza. So mu social media ebe empowering sikusiga buchayi. Obuchayi bwa mawanga kasitabo gwawo nalumanya ne salumanya. Ochulira ndoza. Tuleko kwera banga abenja ulonze ndi wagwanga gundi ze ndi wagwanga gundi ze ndi wagwanga gundi. No, fena tuli bana Uganda. As the Banyarwanda community in Uganda, fetu kusonyiye. Take it from me. Netu kusaba kola content yenna goyagala neto involving ankintu kya buchayi. Ngenda kusala amagezi tulabe official tulaba solo committee Katikiro wa Buganda o apologizingire Abaganda officially Mengo mutegera ndowoza kubanga kyabakoze bubi nnyo kubavola ffe tukulidde mu Buganda yenyaffe Buganda yatukuza kuba kuzalawa kiboga tali Buganda kiboga tali gulu kiboga tali kapucho biri mu buki eri mu Buganda yenyaffe we cannot dare okole ekintu kyonna ekizo kuvaako okutanga mu Uganda ffe tukusonye siba bulungi kati va mu ntale zitali zizo nkulabo jirira wano ntambi teri yakugeddeko mukwano bajja kukozesa ensobi step aside twagala kivubuka kino ntambi va mu ntale zitali zizo okitegedde mukwano tewaliyo nga Shalom atandika entaluze kati mulekazi lwani nanti mulowooza nti people will do their mess mujje mukirininge ntambi va mu ntale zitali zizo mu lutalo mutolina mistake. It is between me and Shalom kati gwe the bali muvubuka naye woba yagala kwegattako jangu wewandiisa nze mbasobola ne mu babasatu oli munnamwe ye yabivaamu oli omulala yabita buli ayagala okwewandiisa mu lutalo no command register. So Franka atabiva mu lutalo luno nkulaba bagala nnyo okukozesa ensobi tewaliyo nga bitandika ono bye yakola yabikola ku lulwe kati muleka afe nabyo fe wetuli nza boys dobi twesina mu gwenta no mwenna asobola bavu makanwa omuku omu kwa namba manyi bulungi mama ali muloza munagenda mumanyira abantu Bruno ko nkubiddeko nga neba sobadde ngamba ki nze sikyayagala nkwe bangambye wavudde mu boys dormitory ate wennyonnyola ko giveemu oba ogivaamu. You don't owe an explanation to anybody. You go oba osazeewo okugenda nze bana esikola bintu nennyonnyolako nze sennyonnyolako be man enough nga boys dormitory wagivuddemu kati teweetaaga kunnyonnyola muntu n'omu ate bannange kakati nyenze era nze munda nze kye nabadde nkugamba wakoze decision esinga okuba ennungi abavubuka tebalina kye bakugattako. Bruno K, you did the best decision. Wakola champanya tebajja.
They didn't come. They are hypocrites. Abali benko beba tebabeera tebalina mikwano nabo baba tebeyagala. What do you expect from these boys? Mubakwano bonse yajja Bruno. Najja sawa 10. I'm a true friend of yours. Nze mukwano go Bruno ke. Ate byonna bye nagamba nakugamba ngo kyali mwecho kigroup. Ntojja kukivaamu. Tebakwagala. Bali bawala n'abasinga. Gola Kasuku atuwalana. Mu boys dome to omuntu atatuwalana ye Kasuku. Kasuku mugagga is rich. Taina budde bwa cheap was. Bruno ke nakugamba tebatuwagala. Nenga abatuwalana. Katuwamaze n'obitegeera. Vireze mbuzi nawe those nothing doers. Okoze champanya y'abantu bagiraba. Wesibye mba idiots. Babulire kunwa myenge na kufuwa shisha. Kaingobera mwabo those useless boys. Bakugata coach. Genda ku champanya okolene Crystal Panda. Abantu abalaze babagala. Yes, emikwano bwe diba. Sometimes olina okwejjako abantu abamu. Remove those jingers. Envunzezo. Those bed bags. Bubakoze YouTube. Views ngate kuli. Musharumu mbo yakola YouTube. Naye views tekuli. Wali omanyi byangu. Anti okopa Kasuku. Omanyi okopa nnyo Kasuku. Bwala Kasuku akoze YouTube. Mbona ye nakola views ngata yina. Nkomagira baku TikTok mbo 256 mugende yo teri agenda yo. Sibi yangu ngabo wali olowooza. Yagendo laba nga Kasuku akoze YouTube mbona ye nadduka. Tekuli ba viewers. Ola alese paraso ne bigana. Gweke nini toina views. Omanyi okopa Kasuku. Kasuku kyakola kyokola. Mugwano ojja kugwa. Make your own life. Get your own life muvubuka. Bwana banga Kasuku akoze YouTube. Na YouTube si ya buli omu. Nganda babikumenya. Mbugenda ku Salum 256 embozi gye libalabe ki. Oleta abudu mulasi olaba palaso yaganya okutambula. Gwe kisirani kyoyina. Olaba palaso baganya okumulaba. Era abamu kubavubuka ba palaso bankubidde. Ne banga bukyanga tukola interview eneganye. Yabadde ko ba viewers 10. Oyo nombu yampalana. Naye abavubuka mbu yampalana oyo. Gwata ina views. Without Kasuku ani ali badde akumanyi Shalom. Kasuku yabatusibako. Who knows you? Mu boys domi tumwali mu brand zisatu inze Bruno ke ne Kasuku. Kasuku ave mu boys domi tola oba wali wayinzo kudabo bogera. Muri mu kisikirize kya Kasuku, you are not brands teri abamanyi. Mutambulira mu kisikirize kya Kasuku. Bolo mutandisa olugezigezi. But we toka bitoko tujikole. Ngata kyaba kyaza. Era baba wa Sunday Nelson je muzanyira comedy wamu. Je mujja nga mwambadde simanya Kasuku yaba wa Sunday Nelson because you are comedians. Je musobola ko intellectuality ku analyzing issues. Je musobola baba wa Sunday Nelson muzanye katemba. Nzo kudaba moyo katemba. Zizija ku analyzing important issues. Nenyenda. Mubera ku Sunday Nelson kuzanya comedy simanya kusaba. A bunch of useless boys. Ali eripe mu motoka ya munne. Shalom alowooza Kasuku, Shalom alowooza ino Luganda Kasuku, babi byonna byakola akopaye. Have your own brand muvubuka. Kola brand yo, it takes time. Abantu okutegeera nga nze. Mwajambo munkope, mwera mubenga nze, tekisoboka. My life is documented. Bino si byakugwamu bugwi, ensi ino kutegeera. Naye nokola YouTube yakulaga toyina kyoli. Kale kola yo live, kale kola TikTok live. Nawe bakulabe. Nze kola views Monday to Monday. Nze my life is documented. Mwali mwagarambo mugende mu show ya Vibe Life.
nganya abakirizayo bonna babakowa era so ya vibe life fa baliyo Jenkins yali anzo bakirizayo you are rejected kati ne Bruno K against your boys dormitory eja sigala mu shalom yeka all of you are going to go n'abachagirimu nabo bebuzabuza bagala ku Choba akasuku yajigoba ku channel ye you are rejected mukwano ye ne Bruno K against ebyo nali nabisuubira dda ati mwagamba mbusina kyendi bali balaba munzi odawe bali balaba mu boys dormitory bali balaba munzi era we nagenda negwa katikale mujikole babalabi hey mundange tonyomanga muntu people bali balaba munzi era we nava mu boys dormitory yagwa kati mwabe itaba amani ngasira bayoke mukola ne mujiza iwa shalom ku 25 era abantu ne bagana without tumite inajeraga munkwate bulungi nzire handle me well munkwate bulungi nzire mwera junior yewa importance these are facts bali balaba munzi era bwe navamu kasuku najigoba ku channel yenga tekyakola kati munkwate bulungi mwali manyi muri brothers nze jenzira abantu je badda siza bafana toddamu okumanyira kitegedde bobango njogera ko put respect on my name nze siri muyimbi ebyo munwe erenja gazamu ekyo kubiri kamiliyoni toina kyo mubulirira sigwa muzaala siza bafana mujje wa kamanyiro kamwe kamiliyoni si moto munno sigwa muzaala wadembo kola byayagadde aka kamanyiro ko siza bafana gendo bulirira abana bo vaka milioni bwe yalwala teyakuyita sigwe wa mujjanjaba teyetaaga buyambi bwo abayimbi abamu muganyo okuyimba muganyo okudda mu studio muyimbe muloza mujja kulipira linya lya kamilioni vaka milioni siza bafana sidamu kuulira kamilioni legendi musajja wa amaanyi ogenda mu bala demberi this is right mutujeka akamanyiro bishane mubera kamilioni bishane mubera kamilioni omusajja yakava mu dwaliro oyagala abiriwa kamilioni amaze emyezi ebiri ali ku kitanda tawo mudde kimala gwa mujanja ba olugezigezi wano magale nyonga tuwa mukima kusawa bade manyi wano badde osasula abantu bavume kamilioni gwe siza bafana bade tosula ba youtuber mudawo mwebuzabuza njogere wana bayimbi abadde batuwa sente tuvume kamilioni nga mulwadde tobaddemu tate yefulambu amwagala nyabo ulirira mujje wenko abayimbi kamilioni temwamu kima ku kisaawe temumwagala mumuwalana sasude sente mubama ulire bavuma omusajja mugezezzaako kulaba ati kamilioni ensi mukyawa biganye you never be kamilioni toli ba kamilioni ne boli kolota sizambafana wagwa omwaka guno toyina yona luyimba na lumu wadde oluyingiza omufu entaana naawe oyogera kamilioni mu kamilioni muwa amagezi ebyogenda mabala bive mwana alya gwe abaana be bali eki guli mulimo gwenga osiba mu bubala bwa layisi kwekubaka sabuni biwano wekangabiriza nze toddamu kumanyira bwoba olina obuzibu ne kamilioni genda obumale toddamu kumanyira muvubuka nja kusanga nja kukukuba bimugenda nga mumanyira abantu yakutegeera nno nzaani nze simanyirwa abanaku siza bafana you still have a long way to go kaliya yagwa ubera mukusamira uli ku bantu omanyira nja kusalako ebyo ebiviri oba oli mukazi nziremu nno kusanga onja samira gendo mbuzeeko kubasooka nze saagala muyimbi kumanyira you owe nothing to this country temina kyemukoledde eggwanga lino okujjako okusabiriza nobisanga eggulu litudde mu buti neyali azibawa yabagoba because temina magezi siza bafana da mu studio yimbe olwo olugezigezi ezo interviews okola obadde osirise wagwadda oyimba bikigwa oli bebekulu nebyo oyimba tebitegerekeka ebyo ebyokulekana bye mwalekana ngenda siza bafana nolekana olinga alinyiddwa kemando byagwa people want good music laba abana bavinka
Look at Nina Rose. Laba bavinka bali mukuyimba. Wano wali wabana banando love. Mwenda swemali mulekana bulekani. Bosi zambafana lingali nyedwake mandu. Gwe byokuyimba bive mugendo olime. Oddamu kumanyira muvubuka. Siri amumo siri mutabani wo. Manyi mumanyira nya abantu zetonda banko wo. Sizambafana we have never even shared a room together. Tochiddangamu. Bobo ndogera ko put respect over my name. You know who I am. Yakutegera anzani. Manyi mwepanka panka. Mboza abandi opeguru. Waliwo anabamvuma. Ne baloza bajja gende wa Genova. Nyonyo nakati mundu ope. Nze simanyira bantu. Ne buli omu ayagala abuukire ku nze. Mukwano. If you have problems, Chameleon gendo zisorting. Nze siri promoter wa music. Wono nze sina muyimbi gwe njogerera. Anya bayimbi mwepanka. Ne mwepanka. Okuyimba mulimo ng'emirimo emirala. Abayimbi temuli bakitalunga bwe mulowooza. Abamu kumwe n'okusoma temwasoma. Ense kuyambiye kujunye abantu bakuwadde kamotoka mufo kyokubaamu amagezi odde mu studio yimembeera omuntu wanjaga. Biri awe mbisanga munyonyo. Muno eddenjaga shisha abayita mu mabina kumenate kuli ayina concert yogamba nti yino ebivulu byonna byemukola bibasala busazi. Industry mwagizanyiramu mwadda kusabiriza mbeera makindi muwuta bigere kutuli abayimbi mu ggwanga lino n'okaba. The state of poverty gye balimu. Wana bayimbi abalina ku sente bebe kulu. Kenza alina ku sente. Niwe siko bungi muli bubi. Mfo tugenda mugula amataka mubeera makindi kalenda muli mu bamalaya. Mwali manyi General Sale Setanazi bawampaka byabazara. Kati no police eri kaluma. Zongira yeggulu ojja mubulira tochimi. Baba kwasanga kyejo. Nagenda ne mugadde no basibe. Bali omo mwacholi ini. Nemugamba no bakola kiwana. Kati ngate mukyagenda. Namugamba abasibe. Police gwe kwatire eggulu ng'oli muyimbi munda. Ojja tulaga appointment gy'oyina. Omusajja mumwesonyiwe. Jena ali biza ali mamwanyi. Abakyoli bo bategera badda mu byakulima. Mwabaganda muli wano muleeta lugezigezi. Muli Musiramu firi dictator mubeereyo obwavu balumu. Gendo labe eggulu weefaanana. Mumuli wano muli mungezigezi mukeera cafe Java zitemina cent. Just exporting lugezigezi. Babeesonyiwa.